Sebo wekitiibwa leero wangi sebo banaatemako butemi mugambo nti ate tuyina entebe nedda munange anti kaakati era abanaku be balina okwogera Uganda twakooye kati eno nalumu ebere nga teyina ntebe katubeereko ku bitanda kuba baatugamba dda tusula wansi nze bagamba nsula mu kyaki nze ono yakwata muganda we yaŋŋamba bampasa nsula mu ntebe mukazi yampasa akunyuka muno mukazi kinne yampasa dodo budodo nasuza mu ntebe yakunyuka mbu eviiri biki so tubaniriza mwenna abatulaba ku mutu gyaffe gyonna gimusizira okubanga mutulaba bali Kayo official abali ku MC Uncle Bini abali mu mawanga ag'enjawulo mwenna nga mutugoberera abali mu Uganda abali mu America North America abali mu Europe abali mu Africa yonna abali Malaysia abali mu abroad oba mu kyondo ngeza ngamba nnyo bayirawo abantu nti abantu abali mu Buwarabu tebali Bulaaya bali mu kyondo kya bagenda bakkiriza nze waliwo yali ayagala okuneesimbamu n'endooza yali ayagala bbi waliwo gayi gubandaga wano neŋŋamba kati omanyi waliwo abantu abamu botusanye kuddamu awuliriza bali amula n'agamba Wisdom tamanyi bulungi Dubai kubanga akubangawo stop over. No, I didn't need ekitwogeza si kyetugiddeko naye katono nnyo nti tuba twagala tu inspire abaana abo okubanga butaba contented bini omanyi nti nno waliwo abantu abali e Uganda ng'ali contented mu bwavu n'atuuka kwega n'abanga alaba kati abaana bagenda ozaala ne batubonyaabonya okawulira akantu ako kati buvunaanyizibwa bwaffe okugamba baganda baffe nti gundi nedda kino okitegeera ekyo kyogera kaye naliko mbutembeeyi nga nina capital wa mitwalo ebiri ye nga tavaawo takola ki takendeera naye nga olunaku nkola omutwalo gumu n'ekiki ngamba ki ngamagoba kati nga nze ngamba ng'ani ankozesa nkola omutwalo gwange gumu n'eki kati nga nze nsuubula obw'okumutwe mu kikubo mu ngapi kiba mufuna mpola obw'okumutwe nsuubula biddame gyawo n'ebiyimbayimba mangu nebikola ki kati nga ndi contented naye nga neerabidde lwendwadde siyingiza nendwala nesigenda waka nesigenda ku mulimu sikola ki siyingiza nabeerako MC w'amabaala mu byakaliyoka ebyo bwebityo naye nga buli lunaku mba ne show kati emisala wenandikoledde nga mba nekoze eki neebase ng'ekiro bampa emitwalo ebiri odigize yaawo ne bakufuwayo omutwalo si gyesatu kati waba toboddayo n'obupaakisa ku boda ya kanaana n'olitirako ku kkube n'ofunawo echipusi byezi kakanange tusiza gumu eki n'ozuka ng'olina okwoya ennyo ku makya n'otumyayo akatogo kasatu emmere okakkana ng'osevinze singi 7 kati nga nze ndowooza omulimu guli contented ng'oli contented ekibuuzo kiri nti ekyo ogenda kikola paka ddi nze we nalaba Kaizi ng'agenze mu America nasooka nenyiiga nnyo ngenda okujjuka neneebuulirira ne ŋŋamba Straka yaliwo Straka yavuga Uganda yonna n'osinga Kaizi yali ku TV paka ddi ekyo kye yali akola kati Straka tomubalanga Barare King tomubalanga kagamba nti akyaza bannabyabufuzi kyakola ekyo okweteekako kati olina kumanya nti Kaizi kyakola abayimbi bwe yakyazanga bo bakyayimba n'abalala weebali kati tulina kwezola so baganda baffe abali mu kyondo kya Buwarabu tuba tetujerega naye lwakubanga twafuna abantu abaagala ne balowoozesa abantu nti okuba mu Buwarabu oba omazeeko kati ffe ne tujja ne tugamba baba balimba ebantandikwa zuukuka tolemeraawo Katonda buli wamu akwerawo omukisa naye kankubuulire obuwandijja n'obonerabonera mu zino ensi danyezo ensi kubanga kati zino tobonaabona 9 abonaabona 6 n'oboba obonyebonye 9 osooka okavalingawo mbabuulira Omuwarabu tali kuwa butuuze ekyo kimu Obuwarabu w'ozaalirayo omwana wallahi baba bagenda muyingiza amagye osobola obutaddamu mulaba nga bamukugjeeko wano ozaala omwana nabadde neewunyiza nga eddimu yabadde takimanyi omwana mu USA ne Canada omwana yo aba mu America kakati ate ne bamukuweererera ate nga bamusasula gavumenti kati wano engombe entuufu yeri wano nti omwana wa gavumenti kati ebyo byonna byebyo naye tetujja kugendayo nnyo kamala okuyisaawo
bannanga akajani kaffe kuba tusobola okugenda ne bitabuka bakaita Kerry Slimuti Kanyosalo olubuto oba omugejjo omukyala akakola ali Julie Nakandi abeera mu California bana ekali organic kalimo bujani 27 Uganda packet yene gule mitwalo 15 wogikozesa omwezi gumu nga tewekendezezaako bakudiza sente kyokola soka weepime kirozo okakozesa bwoba oli lubuto tukakozesa ate bwoba olina sukali omugamba nti nina sukali nakwaba ka diabetes tetulina dduuka tudelivalinga buli wamu oba oli mukono oba oli luddawa gwokuba simu nga bakutuusaako katusobola okumpereza WhatsApp nonga Wisdom mpaka namba y'omukyala owakajani nenjikuwa kwata pen n'olupapula kasoga ku website eri www.kaili/organics.com kaili kiri KYLIE/organics.com ate namba yange gy'osobola okumperezaako nonga Wisdom mpaka namba y'omukyala wakajani enamba yange nzo mpereza WhatsApp eri 0701 0701494039 enamba yange ngonga Wisdom njagala kajani ndi wano mu America oba ndi mubende kagule ejjajjawo oba maamawo ng'akoze mwabagala okujja Canada banete mutawana bini alina conference zalanga nazenanga abantu bano tukwatagana tetwagala abakubbe okitegera ekintu ekyo kuwoba eno petulaga bulazi nti okutandika yebana conference eziba soko ogwokusatu katugambe buli gwakusatu Dodo yasooka aho tuva mu January December January malnutrition Dodo Daphne yasooka Daphne najja nakato omulongo abantu tubayina tetwagala weekwase bangi tumanya nti ki African Ontario bakabiite bonna tetwagala ogende bakubuze African Decent waswa kati abantu bano twabakunganya nga bakola government ya Canada bamanyi twagala ogende bakubbe oba olina omwana goyagala sponsoringa tukira bin tukirira tugambe nti mwezi gwa kumeka ono bwoba owulira nga oyagala kufuna muntu akuyamba ku paperwork nakyo osobola okungamba gwempereza ka WhatsApp ekyo tubenga tukimala sebo tata yongezaako kati tubaluke bubaluse tweyanza gezaako ogamba abantu bwoba otuuse mu inbox yange ng'olina kyombuuza ngenda kukuwa kyemmanyi sigenda kukuwa kikusanyusa sigenda kukuwa kyesitakola ki kyesitamanyi kyesitalinaako obukugu na bujulizi ate nze munnange kyenyinza okuyamba gwe abadde mu inbox yange kukulagirira woofiisi ntuufu okitegedde nti era kyetukola nange sebo lwakwasikyannema okunyuma waliwo omwana najja mu inbox yange nampeereza nangamba alina kampani gyeyagendako eri eyo saa nnyo okulumba bizinesi g'abantu yagenda ne bamuwa kapabiti mbw ajja Canada kukola ng'eri ku lupapula lwa gundi olw'ekitabo Black Book toseka nangamba njija kakati bwentuuka nkola muganda mmwe kambabuulire bw'ofuna omuntu yenna n'agamba ebyo balanga nti nno akuleta Canada simanyi wa pamenti bajja kubbira bwereere nga tonnasasula muntu jangu conference etulanga buuza bini jangu Canada networking meet people ebirala tetubyogerera ku wano okitegedde bagenda era nze omuntu gwe babba kati nsooka mubuuza sente wazimuwadde ddi nti mwezi gwa 5 nga awo twatandika dde okulanga abantu abatuufu abaleeta abantu Canada ate nakino katukibabuulire conference zino bwe tugamba nti bw'ojja n'ongamba njagala kujja kutuwalingako Canada njagala kujja kweyunga misomo gibeera Canada njagala kukola bwe kiti nenkuwa conference ate tobuuza nnyo bintu bya kiri stupidist kyo kyekyo omuntu gwe mankuwadde tomutawaanya nnyo kusukka ku kulowooza kwe mukulu kaye wandisebo tubuliganyeko ebbanga nga tumanyi twenyoola manyi batumanyi tusiba ku intaneti tebabo bagira ki naye ate munnange ffe tubaweza sente za Christmas bekkulu betuuka anedda bini kino kidde kanti gambe waliwo omukulu buli wajjayo okwogera ku bantu b'e Bulaaya ng'agamba bannange mwagenda Bulaaya kukola muve ku internet nedda ekibaluma nti tuli eno tutrendinga kati yeye kubanga kati nze mumanyi emyaka gy'alina kale gwe bini sikumanyi naye tukikola si mu malala naye kwebaza Mukama nti abantu abamu bajja e Bulaaya bo ne bibalema ate baafuna n'omukisa bajja bato ne bibalema bazze Uganda ne bakwatagana na ngeri gyegetagetamu ne bazimba ku mayumba ne bagagawala kati naye bye boogeramu notujerega Katonda nze bimu abadde abimpa ddandamuke kati bini woolaba omuntu ng'ali Uganda ng'agamba mwe bini tayogera ku internet fokasinga wagenda kukola bini wajja kuba byeyo
Bini wuliriza Bini obadde Uganda ng'okola byoyogedde ebyo n'ofuna sibanye emitwalo 3 sibanye 2 n'owekanga nga n'akasambu kakulema okusevinga kubanga jjukira akasambu ako kuliko ennyumba ya Land Road kuliko omwana wo amasannyalaze yaka kati osevinga emmeka kati oli wano ogalamira bwoti empewo n'ekufuuwako $4 3 tezikubula kati naye oli akwasamira kati wabadde ku weekend ku boat kati ku boat Uganda okimanyi nti Bini abagenda ku beach mwesonda nemuga weekend katwasonde ate kati oba ku boat ng'ozenga sita kati era bannayuganda waliwo omwami atuulanga n'atuga bannange oba wagenda e Bulaaya concentrating batya buti maanyi ge tuyina because kati kankubuulire bwegenda olayo channel zaabwe obulango bw'oyina bwe nnina tuvuganye n'abali eyo waliwo n'omulala omu nalabye nga era kati abadde akubira kabiite olwangisa omusajja ono singa otuwayo ku ssente bwe ziti tujja kikuba tukuleetera abantu aliwa bali awo beejubisa mpaako sooka oline abo beejubisa bakuba kati kubanga bebrandinga nti bamaanyi be bategeera so ekintu ekyo kikyamu Bini fwe tulina kukola kye tulina nze kankole Bini waliwo Katonda wakuwa chance Katonda atuwadde second chance kati Bini kati kankubulire Bini nkubulire Bini wobeera wa kubanga nagambye omuntu nti omwana wange twadde tuli awo tugamba bye tugenda okuyigiza abaana baffe biki kyogenda okusooka ng'omwana wo kati ali awo ategeera myaka 8 10 kyogenda osooka omuganga buli omu ayogera ne mugamba nti omwana wange kyengenda osooka omuyigiriza mulenzi one day a girl will break your heart olunaku lumu omuwala ajja kumenya omutima olinaga kaye biki ebi tuyigiza abaana kukola biki ne muga kati omwana wange gw'obadde oyogera ku bya makanika omwana wange ayemanyi sipanda tamanyi sipanda nagula TV asiba alaba kati unisimanyi zino zeyagala nnyina muyigiriza ekyo waayi Bini wajja e Bulaaya abantu abali e Uganda kye basobola okukola kiri eki kwana bagirlfriend betuteekamu ssente secondly ate n'ekirala oyo ne girlfriend gwe bakwanye ne bamwebakako musiru Katonda bamukonyezza n'ekirala ezo ssente zemutakabanira ne mugamba kafudeeka fees mperera abaana n'okwata omwana n'omuteeka mu kamu 2 kamu 3 n'omuweerera byasoma Canadian Baileys Napoleon niyagala kuba omukaga gye nsiiba seyo tuveeyo malamusiza mwenna naye mukologo labayo oba tukyalira ivaawo mukologo by the way kubanga manyisita tuyinza faanagana omanye ekisubi twogezaako nti abantu bambi batulaba olinaga wisdom nabadde ndabagaayo nendowooza ajerega mmwe abagamba muve ku intaneti kati nze gwogamba nve ku intaneti nzireko ki Bini kati kankubulira ebyaddala kati Bini kankubulira ebyaddala nze nyina abantu bendaba e Bulaaya for example tosobola kuŋŋamba musajja nga Patrick Omudyuku nti yajja kutandikira ku 0 yaveeyo nze si mukwano gwange naye kyemmanyeko yava Uganda ng'azimbye yavanga kati waliwo abantu abajja nga gwe osobola okujja n'otandika ku 0 Patrick Omudyuku okay ba Wycliffe kati waliwo bwe mmanyi ne nga abo abasajja obalaba kati gw'oli erimba omulumirirwa ate abamufa ebirooto byaffe bayizenze nnimira Brampton era abagendako ku YouTube channel yange mwalaba ennimiro yange nga ntandise okulima nsiga ebirooto byaffe si byakunoonya 5 ku 10 bulindo birala eyo tuveeyo kali wisdom naye bakuba bamanyi nti campaign zijja era Bini tova ku internet lwa nsonga babuloga b'e Bulaaya bali mu kubagula kakati akalulu katuuke gwe nga bakumalamu amaanyi Bob Wine nga talina asobola namuyiteekerawo kikono nze nalabye abaana abamu abagenze wampuuga n'enviri nezimpa ku mutwe nga baana mbadde mamanyi bannuuku bali mu kuvuma gaayo ono omusajja mukulu mwana ekitiibwa Map Media bali mumuvuma kubanga kyewuunyisa omusajja gwe mugenzi okukavalinga ne mumulaga ne mukuba ebifaananyi ne mwekuba naye ebifaananyi omusajja avuma mukama wammwe ate ogenza baba wa ssente naye abo bonna omanyi kati baagala kumalamu Bini kyeddoboozi lyo tutuuke mu campaign nga toyina ddoboozi kyano yange eno giraba nateekako video nali nga ndi ku baba
ndoza chamala konga uchinga nkera nafukamira ku macha ne nkwata video yange wete ngagiteddayo nefukamira ku computer nenji kwanda kusaba mukama gula uchano ngandi mbantu abiri mukama tata yamba chano yange noteka out video noteka ne bajja ne bansekerera abana gwe bubuza moze wa Megatron yansanga ngane shafi kati mmanyi ndaba Megatron walu mukamita moze wabula waliwo omu wana linjoga ne doctor n'agamba gwe namna nze Megatron change jukira njagala tukoleyo nkonaako nasaka na busesera nalingenda mo bako bakujja ko interview ngo chine motoka ya convertible Benz naye ati mugambe wabanga Uganda brand wisdom sinza munonya and just nasaka busesera yawasiza bawase kiba inokola musondedde mwebale musondera naye mugambe abali yenda batakola kiche mbadde ngamba ayogerenga bulungi ne brand nguizamu tugende tukolere abanonya kamera bali Uganda reka tukolere gwanga tuve ku kyalo wetwogerere sawa zino embeera mu gwanga omuliraano ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga eryo singa babaawo embeera yonna Uganda mafuta agagenda kweyongera buli kimu kigenda kuba waggulu embeera yonna kasitera bankuka mu Kenya ewaffe tukola ki tukosebwa directly tetulina muntu ate tukumaka kugeza tuyinza tukosebwa no singa bo kubanga ezimu ku border ze tulina eziyingiza ki emaali n'okufulumya so kati mu ggwanga erya Kenya gye buvuddeko awo bayisa parliament bayisa budget bagenda ogiyisa ng'omusolo guli waggulu okutandikira ku ndoobe endoobe gimanyi endoobe ye padi nga bagitaddeko omusolo omuyitirivu emmere bagitaddeko nga buli kimu bakitaddeko gwe testino mu Luganda nti padi tekiriyo mu Luganda padi mu Luganda bagiyita ndoobe kati buli kimu nga kiriko omusolo buli kimu gwe kyolowoozaako ekikozesebwa n'akapepeta akakongola enseenene oba kayita akasheva nako kaliko omusolo omuyitirivu nnyo buli kintu kyonna kigenzeeko omusolo olw'okuba nti oba bannakenya ndowooza tebali mabega nga Uganda nti Uganda kati oyita kuwa booda oba n'otuuka ku erya mugamba budget yagenze tanga owaye nalabye Kasajja ng'akutte ki briefcase kwakoma okukola ki okutegeera munnange nga abakulu abantu bannansi batandika okwekalakasa ku mutimbagano batandikira ku mutimbagano ne bagamba nedda awo tukikoze ki kiganya abaka temukikola ki abaka bagenda mu maaso na kuyisa biki biteeso kwakana lwakusatu lwa wiiki ewedde nga bagamba kati tutekinge action tulage ku kooti y'abantu kooti emaze osala omusango kati kamutwalibwe ku alimanda abantu bagamba aba gavumenti mutwalibwe kyekisera mutwalibwe ku ki ku alimanda olwokusatu abantu bagwa ku nguudo wenjogerera embasi ya Uganda yakigendeddemu twalabye nga abantu bagiwalampye madirisa bagayiye omuliro gukoze ki gukumibwa naye ekyenja mu kwekalakasa kuno zikyenjabi abapoliisi oba abasirikale bakuuma ddembe ndaba amaanyi matono ge bakozesa kubeekalakasi anti kakati bali bannakenya bannaabwe gwe bini owa poliisi 80% abakulu mu poliisi they are not Ugandans bina nabagamba nga ndi Uganda abantu kakati bini nze manyi Olunyarwanda Olunyankole omuntu asobola okwogera Olunyarwanda wane mutundu abwe nemanya nti ono Munyarwanda wa Uganda oba Lufumbira nemanya obuno ova Kongo oba Zimbi kubanga waliwo Abanyarwanda nga beegatta mu Bafumbira kati nange nsobola okwawula ninga Olufumbira owa poliisi w'e Kenya bw'aba akuba omwekalakaasa amwegendereza kubanga munnakenya munne tulabyeko n'owa poliisi akutta amazzi n'agawadde bakubiddwa tyegasira kati kubanga bali baana bavubuka Museveni wajja okuba abeekalakaasa akuba masasi si mwami waawa akuba bantu masasi nabbamenya lwa nsonga takweguya bali si bannayuganda bajja kubba Uganda nakutambula era kati ngana kugamba ekintu bino mbyogera muliza obutambi buno 90 to 95% abafuga Uganda si bannayuganda bayina ensimu bava kyovola bagulayo amayumba bazimbye eyo zonna sente zigenda eyo Jessica Alupo oyo kifaananyi teriyo vice president yali abadde vice president wa Uganda ku mulembe gwa Museveni aliko oyo Alupo yali eri mu Marwa
kati Museveni amanya nti nno anti yali musirikale twogerera mu ayinza okujja okusiimibwa okulwanyisa bagenda lwanyisa covid anti kati labayo ebyo byonna pyala Museveni gwe kyotomanyi alina omukazi mu Italy n'oli omu America wana waliyo abazungu nga bakolera ba dictator kye bayita public relations nga babasasula butimbe bagenda mu bitongole ebyo ne bakwata profile nti banaye omusajja ono yasinga okulwanyisa covid omusajja ono muyite wano bali abakazi abalanga omusajja wa weewundu be yasasulanga okusaba ewangundi kati gwe tolaba avaayo ndeka va ku bantu leave people to be nego musumba wansisa yagambye abantu waloka nakano ke yagambye ko kawulida akenyumba omwana akoze yagambye mboli musiru wemba kusaba sente tuzimbe kanisa ya Mukama nosoko zimbira omukazi toba musiru omwana nagamba bobononya abalalu ne bakubula ebutabika gende wabo kingo bafuna yakazimbira abawakazi Kenya oli tadi ne maraya ye azimbire Kenya tovola abantu diskreiba bana ya mwegana makula bamweganya mu koti musumba akwata Bible n'agamba nze sikyalanga ko siwasanga ko mbayo wera yababuza yamugwa mukafuwa n'agamba ko kyaki tulanti mugudde mukafuwa kati wanongudde mu nnyoko so kati bane wesonyo omusajja kati wali abapyara wali ababroka kati kankubulire abali eno Uganda toddanga mo kyebuuza bini omusirikale ayina ennyindo mpanvu bwetu be Bachina boogera Oluganda ajja kukuba akumenya ajja kukuba essasi walaba Bobi Wine we yali yeekalakaasa ne batta abantu abasukka mu 5 bwe bamukwatira luwo bagaya bamu be baleete Kampala baali bambadde gundi nga balinga baninja kati abo yabajja Sudan yayiwa aba Sudan ng'ebikumi ebyo mu Kampala kati omusudani okukuba essasi anyumirwa na bunyumirwa n'obugamba wowe mama tukimanyi mukasana baali beebisse bati lwa nsonga eri ewaabwe wooca kati yo okwebika Kampala abanga ali mu SC kubanga mwali balabiddeko mangu nti bano Basudani beebikka bonna nakkuba essasi era baakuba abantu amasasi kakati Museveni oyo kati n'abeera n'abaduumizi bamwesigwa baani tolaba n'owannema abantu bakamutegeera n'erinnya omunoonya mu Banyankole n'akubula eri erinnya kati gwe oli abadde deputy gundi wa police ani Kasiga babadde muyita batya abaddeko erinnya ly'Ekinyarwanda nga liri mu T nga tete kuliko mperekezi bazita vowels balituuma erisi wano bebo be bakulu era ekintu kyekizigana naawe n'abantu abalala omuntu okuba Omunyarwanda n'ava e Rwanda n'ajja e Uganda n'afuuka Kano nga mu mwaka gumu nedda kubanga ne mu Amerika mulimu waliwo Kano mu Amerika mu Uganda bini kankubuulire tubadde n'Abanyarwanda nga tewali wadde njawulo n'ejinze ndimu Olunyarwanda nkyogera bulijjo abantu bakimanyi gundi taata wange Muhima maama we alimu Olunyarwanda simpazi nimwe misayeji kati wemba njogera ku Banyarwanda njogera ku family yange nenyina kwogera kituufu kitya yawula Omunyarwanda mu Uganda n'Omunyarwanda w'e Rwanda talikyuka Museveni wekuba okulonda akwata Abanyarwanda n'abasomba mu bus n'abaleeta Uganda nga bazenga bamasinali olwa national IDs amweze muyina mu nsi yonna national ID ye Uganda yeyina expiry date mu nsi yonna Kenya ebakuwa national ID eyenamba esigalayo paka wodi ekitegeeza ono national ID bajikuwa nti bobozeyo ngo mission ye wedde oddeyo buzinge koze expiry bakuwa visa Canada UIC number sima eyebera ku visa wojja wano nowewayo ofuna obutuuze etambula paka wodi funa obutuuze eba unique nga yiyo okawuli akantu ako newe bakumme namba esigalayo bamanya nti newe bakutaddeko bandi eyo yeyo kati naye Uganda lwaki yakikola lwa nsonga Museveni yakikola nti no kadi ziggwerako emyaka egi kakati nga yabaze mu myaka 3 nsolo okwetaagayo abantu kati Bobi Wine Museveni watuukira okukuwa milioni 3 ez'abantu abakulonze kitegeeza oba afunyenga 8 kati Museveni amanya ngenda kukola bwenti wensomba Abanyarwanda milioni nnyo bajja e Rwanda buliriza nno ate Abanyarwanda andi abayo najja n'abakuba bwati buli omu n'amuwa kadi kati kadi ezo ziggwako expiringa tebakwata naye e Rwanda
myaka ebiri zigwa anti kati abakimanyi naleta abakimanyiko oli mutabani we oli yali chief gundi intelligence bikoze bitya kakati abakimanyi negwe kati nekino kansoke nkigambe tukutire ku Rwanda speed jeddukiddeko ago mu kuboga gamba sente zimwe ezizimbye enguudo ze Rwanda ziva Uganda kutosobola kumanya ebyokusaka bizze luvannyuma yasaka omusajja Kagame kakati kati eriba program ya another day okusaka kirala nekino nze kubuulidde okusaka kirala kiri kyogamba okusaka bali abazungu abamuwa nti abantu babereri balifuji bamuwa lwansonga nti Kagame we yagenda n'akuba Bannayuganda mu Congo yasobola okukuuma wali nga abazungu batwala zaabu nawayo amagye ge gali trained. Yes, tebamwagala nnyo ekyo kiri bakyalula naye nze nkugambye essente obola babayisa enguudo ntugenda kukola enguudo 3 omwaka guno naye tabayo n'olu gwezo sente zigenda ng'ate Rwanda azimba kakweka tefuna miso bayira kaswenkweka kanokoka Kenya kanokoka tudde Kenya kanokoka bingi amazike ge Uganda gatambule kuva essaawa 10 zigenda oyingira 10 mu kitundu nga gali Rwanda ku border bwe gati Kagame akera kuteekawo menvu na byakulya byonna ne gajja okulya ku ssaawa 10 ez'akawungezi ne gatambula okudda Uganda gasula mu bwindi impenetrable forest kyekibire kyakutte era Singa Museveni yakimenya dda naye ati amazike n'ebisolo ebimu ebirimu kati ekibuuzo kiri nti Museveni tourism Kagame alanga nti alina amazike e Rwanda era abantu bajja okulambula amazike n'ababuusa helicopter paka ku border ya Uganda ne Rwanda ne bagalaba nga gali eri Uganda ne babusasula sente nyingi. Ekibuuzo Museveni lowooza singa teyali wansi eyo lwaki taddira amazike naga nedda oli Kagame oli tugateeka kolkomera nedda katukole bwetu agawa menvu na watermelon tuzikime wane mubende zirina chipa nnyo tutandika okugawa tulabe Kagame amazike ganaalanga Kagame alina omwoyo anti kati akozesa amazike ga Uganda kulanga abazungu kujja Rwanda ate ebyomusiro omugezi nedda munanga abakigenderedde kyekugambye akulaakulanya bali kubanga eri ewaabwe ekiri bakyalwa omanyi lwaki njogera ebintu bino baleme kunvunaana gye bulijja nti wisdom kino wakimanyako n'otokyogerako waliwo abaddugavu Bannayuganda batulaba okuva mu Amerika abaddugavu b'omu Amerika bagenda ne bakwasa obusungu bino bibeewaabira Pafudaddi bamuwaabira Alakeri ali mu komera kakati nibabeerawo mu Puerto Rico yavaayo n'agamba abaddugavu mwewuunyisa ffe wano mu Amerika ng'aba Puerto Rico ba Spanish people tukolagana tulya mu restaurant z'abannaffe bitya nemwe abaddugavu kyewuunyisa muddira abaddugavu bannammwe aba celebrity ne mutandika obbajjayo for example n'ayogera statement nti omuntu n'avaayo kati n'agamba myaka 2 yalaba Pafudaddi ng'akwata omuwala n'atayogera ku myaka 2 egiyise n'avaayo nga bayise myaka 2 kitegeeza omuntu oyo avudde after 20 years toba mujulizi oba weetaba mu musango ogwo kubanga we walabira oli ng'akwata wandigenze ku poliisi ne but because abazungu bo balaba abaddugavu nga mulwana bo essanyu lyabwe nga bateeka munda kati e Uganda ekiri fani Bannayuganda lwaki Museveni yayiga naddala Abaganda kwata bini alwane ne wisdom gwoyitewo ojja balaba nga balwana emyaka egigwe nga wofuga kati Kenya obutalwa katuduke kana akantu n'akantu kagenda okulaga ka Luswayiri nkuvunule alowooza tetukome kwako omusajja ono ye Munnakenya yayogedde ngenda bikuvunira ekisooka lwaki abantu bekalakasa Kenya Museveni bayirawo mwe abatamanyi maama wa Ruto alimu akanyarwa kankomaawo kati Ruto ebintu kabitambula golina mumanya ekitali kibi ati kati nze nkunnyonnyola nze nkugambye ayino akunnyonnyola nze nyina obuyinza okubwogerako naye omuntu okuba neggwanga lesi musango kale kankubuulira ekintu nagamba abantu nze nali suppose kuba mulango oba mukyoli kubanga abakulu bange abasooka maama wange yasooka kufumbirwa anti maama wange yasooka kufumbirwa musajja Northern abamu bazimba Uganda House singa oli asikali na anedda yali yasoma nga mugagga era yafiira mu accident omwami yali yavuze benzi mulembe gwa Amini yetwogere kati abamini bali ku asikali nedda abasikali baaliyo kakati kyekyo nalina kuba
era kati singa nze okero oba something playing akantu kati ekyo nkyogera with proudness okabulya labayo Kagame I mean Ruto katusoke Kinyatta mu myaka 10 yatambula engendo 159 mu myaka 10 Mbeki mu myaka 10 natambula engendo 39 Ruto aliko mu myezi 21 gyokka yakatambula engendo 6 mu mwaka gumu n'emyezi 11 banakaya bagamba musajja gwe tonnaweza na makati gatisanja wakata otambudde zino zonna engendo osegera ekyo kimu ye mwaka gumu n'emyezi 9 Ruto aina akantu kagambye omanyi Museveni aina ekintu oli Ruto mwana we tubana ne mukalulu mulwakwate mumanyi bantu banje abaava wano okuyingira mu kalulu ke Kenya ogundi bagamba zaala bwake emmotoka n'emiggo kakati Museveni agamba Ruto Kenya abantu omugaati n'akawunga bikulu by'ettooke lye Kenya kati ye Kinyatta yalekawo n'agamba nti omulimu yenna waalima kasooli ng'aspendize katugambe siringi 10 okulima kasooli gavumenti emunoonyezeeyo emuddize ku expense gy'ayonoonye nga siringi aga 2 aleme kwongeza kasooli ne Bulaaya wano bakikola buli kibula abalimi ba wano bagagga sente zo spending okulima ekyo gyemu expense government ekwongera kibula baba tractor za bwerere kino kyuma biki kati Kinyatta kubanga ye munna Kenya kaswa kireka kikoze Ruto najja Ruto ndoza Museveni namuga abantu naawe naleta kyaita financial bill ayongezza omusolo ku byokulya kasooli migati biki okwongeza n'akireeta ayagala kujjawo kiri nti abalimi b'e Kenya bw'olima gavumenti ereme kwongereza ku expense gy'okoze eki weenoonye kitegeeza ayagala kuddira bannakenya bafuuke balunkupe nga bannayuganda yeyo mission ino ya Museveni era ayagala gikola ne Tanzania ne bamugoba era Tanzania yalemerwa kati Kenya okawulya ke ngamba era bino byoyogedde nti wewe kalakase Kenya amafuta geeyongeza Uganda kituufu Museveni akimanyi but he doesn't care kwa yanywa gabwerere oba bagongeze liita emwe ya Uganda eriita gye tugula 15,000 Museveni ajjako 1,800 nga tonana gokozesa 1,800 ne zigowale kayiwa ng'ekintu ekintu ekinnuma nga tetunda tukana walanyi nkwata ssente zange nenziteeka ku mobile money nenzitikira taata wange mu kyalo oba mutabani wange mobile money nenzijako ezikola ki ezisindika okitegedde taata najjayo ssente mobile money neesala ne baddawo ne basala n'omusolo kuki oba otegedde basala trip gundi 2 kati Museveni asooka n'asala n'addamu n'asala ne kwoli n'asembyeyo era kyetwakayana ne influence gwaleeta owa mobile money amuggyako nange naawe n'akuggyako n'oli waabajjayo gw'osindise naye n'amuggyako double taxation era Museveni akimanyi kyakola musigale nga muli banaku kati Ruto wajja Museveni yamupreyingira party nene bannakenya bakimanyi amafuta ge bayita Starbucks ga Ruto na Museveni tobola ezo special stensen no nedda buli muntu akimanyi tobola bazisobola okuzajja ne zigula Uganda buli wali kapresident akafa Starbucks era tobola ne wali mu Lubigi olubi wennyini ewaali ekitoogo we babadde bakuba amayumba yo Starbucks bagirese kuba ya Museveni ne Ruto business ziri Uganda kyebagatta ne Museveni nti maama wa Ruto teekawo kira gundi ogambe nti tuteebereza nedda sibya kati nze kyenteebereza nkyogera Starbucks ngimanyi kiringa okungamba mande kakiringa omanyi lwaki abantu tebanyigira Cafe Javazi Mandela Musomaali Mandela yajjadde Uganda Mandela n'afuuka Omuganda Mandela y'omu ku bantu Kabaka be yalonda nga tannagaggawala na bwatu omu ku be yalonda okumuwa amagezi nga tannagaggawala Mandela onayini Cafe Javazi olowooza lwaki abantu tebanyigiranga Mandela akoze Cafe Javazi ayina perosensen ayina biki lwaki tebamunyigira yali ateeka ne mupiira ssente ati enkunnyonnyodde golooza abantu basiru Mandela nkugayi Musomaali azimbye n'emizikiti Kabaka nga yakajja yamulonda omu ku badvisor be era abadde nnyo nga bamukyusa azimbye emizikiti gomanyi emizikiti emeka Mandela gyazimbye lwaki abantu tebamunyigira gwe Mandela kyogamba mu kitoogo talabayo perosensen ze lwaki taziteeka mu bitoogo zisite oil naye ati Starbucks bannayuganda bye bakolamu soka oleka ebyo
ndagayo site oil gye wali olabye mu kitoogo anti yajja space weri acyenkunye ani akulimbye kati katuliriza bamenya abantu ba bulijjo ne balekawo Starbucks kwa ya Museveni ne Ruto kakati hulira ekikulu kankubire kano ka video ne tukoma kano ono munakenya for your information you touched the wrong nation Kenya lwaki Museveni avudde n'ayogera ku bintu bye Kenya ng'alinga agamba Ruto nti abantu tobakwata bwotyo ngenda kuga lwaki bokyeze ebizimbe bye Uganda yagambye Ruto gwe abantu bakwasa kisa kubembwa bakuba amasasi seyakyogedde kati Museveni anti labayo bwagamba nti abantu bakutte namukono obasanyisa buzanyisa abagamba batemi lwansonga ye Museveni batema si baganda be nedda inzo bagamba bakwati bahandling mu ngeri y'obanyonyi omanyi lwaki genda olabe bannayuganda basinga enge n'obukyayi balina ku Museveni si ate bwe balina ku Sale omanyi lwaki bonna ba Luganda naye bannayuganda obukyayi balina ku Museveni ne ku Sale byanjawulo Sale bamulekeramu katono lwayi Sale agenda ne waba wakuba akufuire omanyi mmese ngegenda kugayako ekigende nefula ewafe manyi kyebakola njoga for experience waffe kubanga waffe waliyo ensozi batemamu amaki amayinja ga kolansi naye otuuka ku kyalo n'ofuna information yekyo nagamba yasanaga Sale ajja kuno n'abagula n'abawa sente ze bamusabye nemukolaki nemugenda kati Sale oyinja Uganda efugibwa abantu bana Sale Uganda efugibwa abantu bana anti masagamba masiga si masiga abani winyi dole tebalina go bafuga Sale okay dolo toyesa simu Sale ye president Museveni vice mutabani waabwe wa maje Janet ye bishi yakulembera amakomera ina ne komera abantu katika ngubule Jene Kalamo jali ye komera bakuteeka mutosola kuvamu nja kubuli ebyamogwe ne wali kyobola bana Uganda ne waba muna byafuzi tasola kuvuma Janet ati gwesize byange byogera bali natura nabo ne mbatunira bwe kyobola kati winyi dolo baga yakulembera koti nedda se isabala muziwazi mutabani wa Sani Indo wa Museveni yakulembera era yakyala n'emisango bamutegedde Sani Indo mutabani wa Museveni yawasa muwala we mumutegedde abali bamutegedde bakwata amatayi kakati nze nyakuli ajja awandise gundi judgment ku video muna Kenya ngena kugamba lwaki bayokeze ebizimbe kubanga Museveni akimanyi Museveni yeeraliikirira tiba na Kenya we batandika okubeera ne bidiyo nga Bobi Wine yali agenze mu Bobi Wine yagenda mu Nairobi anti eri Kenya ba governor bakola governor we Nairobi by that time bali amuta Sonko na kola ekivulu kya Bobi Wine emisada ne basiba Nairobi na teri yatambula no okumala 3 hours Bobi Wine nga omutendeke bizindalo bali taxi deno buli omuna alinya ku motoka yabe bizimbe ne babaye Museveni ekyo kyatya Banakenya badde motoka zaabwe ne bataka ipande bya Bobi Wine kikosiza revolution esolo okutandikireyo ne bagisaza border munange Museveni taking chances bini nkuddamu kino bino olaba woli e Canada kankubulirenga mu Uganda wange bw'oba alekayo omukazi wa girlfriend sayina kale ngamba kati yenna yalekayo bwe bakeera enkya ne bagamba nti omusajja wa wali oba omukozi awasizza oba yayagala mukazi wo nkikugamba wekikuggwako omutima guleme kukutyemuka it can happen kati omugezi okiziba oba okimanyi kati nga nkunyonyodde nti obe mu nsi zino kubanga oli akwana mukazi wasooka namugamba webini tomulaba eyo gyagenda kumala emyaka 10 anaakusanga shereka ngenda kuwasiza ngenda kupangisiza ennyumba naziba bino nti naye bini bba wange bini ono bwafuuka Omumerika nze sifuna nze nyina omukazi bamuyita mama Kaaba genda obuze nakati wanakulembera nuupu nakula enajja nakumi nga ngenda wasita wange nga tuwulira nti mama Kaaba bbawe yajja Canada ne tukula ne tusoma primary ne tugimala oba omusajja amala myaka 10 nga tadde oba kumeka nga mama Kaaba kyemujjukirako oli omukazi yeewuunyisa ng'olweggulo ebiseera bwe twali mobile phone ng'olweggulo ssaawa kusigenda okwera 10 nga ali waka
ngera aba mu nyumba ye bwati mudisa mwayogerera oyo nasanyuka era nali mwogerako ani Kevin nangamba nali mbu yali Dubai n'alaba video najiwereza bawe yadda after all those years bali mufumbo na bulamu bwe yagaza n'abaana baabwe kati nkugambe bini neba na Uganda bali ebula kati Museveni gwe jotalaba yalaba agamba watifu ekyo kimwe ekyokubiri Museveni agamba bannakenya bwe bayigiriza bannayuganda bidi bwe babayambako nga kubanga waliwo ekibinja kyave Tanzania akyembadde okugamba ekyokusatu Museveni ng'akimanyi nti mu East Africa waliwo ensi eyavaayo nejja nekuba wano kisobola okuddamu kubanga ne Museveni akozesa ba Sudan okujja okuba abantu amasasi mu campaign abagayi ab'ebikaki kati Museveni tayagala anti kakati Museveni amanyi watya Bobi Wine wawandiika bannakenya nga 5 kuba bannakenya balina bidi mulimu abalugwala bannakenya aba Nilotics abajalu abo abaana bazze bambadde nti maama good night bwenkomawo tegeera I tried waliwo muyimba mutafite senti yagamba get rich or die trying gezaako gaggawala oba fanga ogezezzaako owulira kyengamba bini njagala otegeere nti bini oba kufiira Uganda n'akalambo bini akafudde nga tukajje Canada byanjawulo nebetuuka mu ggulu byanjawulo nagamba nenganza okuwuzitira wano poliisi ejje n'okuveera kwa Bulaka kamera zibeere bweziti kumunya bambi bamuse badire ekalambo bakateeke wansi wa patro kwe balinnya ebigere eno bampunyirize engato kanfiire eno ngendere mu ambulance kyenkunnyonnyola gwoba tomanyi bya ggulu eggulu eryo liraba nti bakulimba n'abantu engeri gye bawa reception nga bazze byanjawulo Bayibuli egamba ne waba omugagga ne Laazaalo bonna ne bafa wegenda olabe omugagga agenda otuuka mu ggulu era nga bamalayika zigamba omugagga azze biri mu Bayibuli kati gwe bini n'ofiira ne baga Omukanada azze kyanjawulo naye ali waliwo Ronald yafiiridde tositula malayika kuva eri nti bagwirana nti waviiridde mu bende gw'omanyira dde ennaku tobakangakanga owulira kyengamba gwe bini kati omusajja ono Munnakenya ngenda kugamba ayogera bw'ati yagambye Museveni kankakube my youth wa Kenya are very lazy ukarudi ukasema tena Kenya tiktokers can tell you nothing who are you to advise us Museveni yagambye Bannakenya omanyinza bino bigamba yagambye Ruto ng'alowooza nti n'essimu tebazirumika yagambye Ruto gwe abo Bannakenya balireze tebagaana kukola lwaki oleka ekintu ekyo okubeerawo abantu ogenda bayigiriza okwekalakaasa basobola okwekalakaasa mu Rwanda ne Uganda kwa Museveni kyatya singa abantu ne bannayuganda ne bayiga kati Bannakenya bategedde conversation n'abannayuganda basoose okugiramu kati we bali bannayuganda ab'omu Luganda okimanyi nti abadde bakaba nti babasengudde batasosirika waga naye omumando tukaabira bw'omanyi nti nno akasajja ka poliisi Museveni kajja eri nga tekalina adde training nga kekakulemeka OCCID awo bannayuganda 3 engumi mmeka gwe tokulemera kakati umezeka kitu ya kwanza unastahili kwenda huko kwa nyumba ya wazee uende ukikufianga huko we don't need your advice omwana amugambye tambula genda mu nyumba zeri bofiira tetulina kitukwetaaga nenyina kaini gyenjagala ogera juu umezaliwa 1990 mpaka 95 ukiingianga ukiketi mpaka saa hii umezekea huko mtoto amekuja kwa mzee amezaa msichana ameolewa amezaa tena watoto kama 3 Bannakenya batusekerera omwana amugamba gwe musajja gwe fa abamu abazaliddwa 1990 tukulabye okyali mukulembeze nzadde n'abaana 3 tuzadde abaana 3 okyali na mukulembeze otumanyira who are you to advise Kenyans sigala mbannayuganda babini abasiru bamanyira otambulizaamu siri muna Uganda sigala mbannayuganda b'otambulizaamu B Museveni mu East Africa ye mukulembeze yekka atambula ne B ne Kabuyonjo ne Magufuli yali tatambula naye gwe tebeza najja Kololo n'ayita Museveni aba ayita bwati mu Kampala nga n'enswera zigoberera kalwasite musiri wali omwana agenda mu maaso tutaki ushauri wako hapa Kenya kidogo hata Museveni ujinga nyonakaa kutawala Uganda kimumla kidikteka we don't need you in Kenya obusiru ujinga ola mwana kyamuleetera obusiru uyo dictator tetukwetaaga
kubanga labayo Kinyatta yajja n'akola yasoka mu Kinyatta kyonna kye yakola nze nalinyako bus okuva Nairobi paka Mombasa nga ninga agenda mu nsenda ngendo tukeringa byantamye dda omusajja ateekawo train obadde kikasatu train ngoba watuuse dda okuva Mombasa mpaka Nairobi mpaka Mombasa Mombasa twasulanga lunaku lulamba musula lunaku lulamba Museveni kikyakoze flyover gundi Entebbe Express Kinyatta n'akola kibayita sika enguudo nnya n'ennya ezijja n'asasula abantu teri akayana nnya ne zino ezijja n'akola oluguudo mu Nairobi flyover eyita ku bizimbe gwowa osasulayo siringi anti y'ekisiru nga bye ssente azitwala Rwanda kuzinga kati oli akantu kanze nakyenjagala bw'oba oyaga Ruto gw'owaadiva kubanga bannakenya baasitegedde Museveni ya buzaabuza Ruto nejjukira ye Museveni kyakola kutya nti abantu abo bwe bayigiriza abavubuka Bobi Wine bayina n'enfuna obuzibu tobolaba ali ku ssimu ne Ruto bw'ekyokwekalakasi kutandika kati essimu abaana baazirumise kati jjukira abamu abali mu gavumenti ya Ruto bannakenya kyenkunnyonnyodde bo balumika amasimu ne bagaba bannakenya nti Museveni yakubye ekiro emirundi 10 bibino bye yagambye Ruto ulira askaribu kutuleta hapa ujinga umepatia kwa Ruto shamba sasa ndio unakuja kutuleta sisi. Who are you to lecture us? Who are you Museveni? Who are you? I'm asking, who are you to lecture us Kenyans? You are one of those stupid people living in this generation. Kati uliriza omwana amugambye gwani ko Museveni omanyidde bali bakataala Kenya bucha bakulembeze since Moi kuvaako egenze ekulakulana buli kitundu kati gwani kati ulira omwana n'amugamba you are one of the stupid people who are living in this generation gwomu ku bantu abasiru abagwagwa abali mu mulembe guno nga mulina kuba mwafa oyogera kusinzira ku video kati nkukiye anti nenga ati obusiru bini munanga obusiru kati bini kankunyonyo fe nga abasoma uliriza kati bini kati tobanga Peter Mayiga bye bya musiruwaza ne bamuvuma bini kati kankubude oyogera no nade njija nepuya ka video ku TikTok oyinaga mwana twina kamere wano katono just katunde masanyalaze ne chetina chakola kakapa kandi obugalubindi kakapa de kali tukachonchone tukalieriye tumere sikasava internet ebadde tuliyeyo internet banange tuliyako kakati nange ne uza kimayira onyizemu wa kati kati obusiru bukulembero ne bukuba ekigo nti kati anyway kati omuntu okukaka abantu Bishop Ani yagamba Mayiga ekitiibwa tebakikaka you don't force integrity you live it mu luzungu kitegeeza kaka tochikaka obe okibeera bini omanyi nti waliwo omuntu gw'oyita naye ng'otyo muyita erinnya naye nga n'omuyita erinnya lye ayitaba naye nga otya buti muyita linnya lye okawuli akantu sinza kuyita kabite n'atu kati ndowooza otegeeza naye linnya lye kati nze Nakato omulaba muyita Mulongo yes ne Waswa nange muyita Mulongo kale nga nimba Waswa ajja yitaba naye mpuliranga osegera dodo ate bonga bote bafaayo ne kati nze mpuliranga sikisobola okyule kye ngamba ekitiibwa bakibeera ate tokaka kukibeera owulira kankubuulire Bayibuli omuntu Bini kasita gamba nti naye Bini wano osiri wadde abatakuvumye abakulaga stupidity obusiru si kivumo bannakanya bagamba nti Museveni y'omuntu omu ku basiru abagwagwa ababadde mu mulembe guno nga balina okufa kyekiraga nti mugwagwa oba musiru wano okulembera bannayuganda emyaka 4 tekimufuula mugezi kubanga n'omusiru alina abasiru be baasinga bannayuganda sobola okuba tuli basiru naye ekiraga kyeki nti wano baateesa abakulembeze ba East Africa okula Gage Railway
Tanzania eri kumpi gituusa ku border, Kenya ezimba, Uganda tutambula nko sente twaziri. Kenya ina amafuta ku mijingo, simanyi ekizinga. Bakola refinery. Uganda Museveni yazuula amafuta, Obote ge yazuula, si Museveni yagazuula. N'aleeta Abafaransa n'aba South Africa n'abagamba ne bakola endagaano bazimbe pipe egende Tanzania, bakole company Tanzania esunsula amafuta gaffe bagakomyewo bagatuguze. Omusiru asinga awo bannakenya babuuza omunamujjawa bini kale n'oba tewasoma kintu kyekutaka kusoma ndi kukinaaba Nakenya okuyita Museveni omugwagwa n'omusiru kireka ku level y'abanaku bannange ab'emubende y'enzaalwa tulimye kasooli tulimye kasooli n'ebijanjaalo ne basobbi kubamu obuwunga ne tugenda tuve emubende ne tugenda e Masaka ne tubeegayirira bazimbeyo ekyuma kya kasooli. Temwabeegayira ne mubawa ssente bazimbe ekyuma kya kasooli ne bakizimba bakomewo bamuguze abaana baffe ab'oku masomero. Kakinyonyole bulungi. Uganda yalima kasooli yerima kasooli Uganda negende Tanzania neyeegayira banna Tanzania ne babawo ettaka Uganda neyewola ssente Batanzania bazimbe ekyuma kya kasooli Tanzania fene tulima kasooli ne tumutwale Tanzania ne Batanzania bamukubamu akawunga bamala omukubamu akawunga akawunga ne bakaze Uganda n'okaguza banna Uganda ku seeri bannakenya kye bagamba omusiru ng'oyo musanga wa for protection. Kati uliriza kubanga kati abayo mwine emitima emi ati abayo bakizimba ne muchocha omanyi Museveni alowooza ffe tuli basiru nga b'emirembe Obote yayiya amafuta yazuula amafuta ago kibula Museveni takyaddamu kwogera ebyo yali atusirwalyako mbu yasuula amafuta Obote nga n'ebyafaayo gye biri n'ebyo bitundu nti wano nzudde amafuta noti Museveni yasanga yabikula bikuzi mpapula kati takyaddamu kyogera kuba twakikuba ku mmeeza. Wulira Museveni ng'akwata amafuta g'Obote yaleeta abazungu kyobala nkugamba batufuga si bannayuganda n'aleeta abatoto n'aba South Africa ne twewola ssente mu World Bank ne tugenda tuleeta Magufuli ne tumugamba Magufuli tuyambe ozimbe refinery tuleete amafuta gaffe ogalongoose kuba tuleeta crude oil tuzimbe pipe ziri ezigenda obiyiteko abanyoro eziri mu banyoro bagoba abanyoro ku ttaka bali muzimba pipe egende Tanzania basunsula amafuta ago crude oil bamukomyewo pipe endala ekomyewo amafuta nga gali mu petro kerosene bagabaguze bannayuganda. Ekibuuzo olaba wempagidde Munnakenya oyo omusiru omusangawo ewa doonyerezaako nolaba nti climate eryene esobozesa okuzimba oba eri waliwo ekyenjawulo. Tewali kyanjawulo. Lwaki kati okyazzemu okumpakanya nti Museveni nekolowooza lwaki kankunyonyole Museveni yava n'agenda e Tanzania n'azimba essomero lya primary biliyoni ezo liriwo lyali azimba Uganda erya biliyoni 5 teririiwo gonna ga Pati Valley ga Kyaggwe Road gasanze Kyaggwe Road ya essomero lya Kabigo twalirabako yalitunda gonna gakusudde ku ttaka. Museveni ku mulembe gwe talina ssomero lya tuli gwe biliyoni 5 zimanyi ze $1 million 2 n'ekitundu yazikwata laba yulira lwaki akikola. Muhoozi yazaalibwa Tanzania si Munnayuganda. Kyeki kyogaye nti abakufuga baki kati Museveni addira azimbe ekyuma ekigenda osunsula amafuta e Tanzania lwansonga osaana esi Munnayuganda ayamba bantu be kiringa bini wonoobeera wano nogana nosooka ogaana ozimba wano ennyumba n'ogizimba e Uganda. Lindako okuva amafuta galiridda Bunyoro okuva e Bunyoro oconnectinga ku Tanzania n'okuva e Bunyoro n'oconnectinga ku Rwanda weewala kati singa kitwala Rwanda kyakijja mulabisa nnyo. Jukire Tanzania waliwo Abanyarwanda abaasenga Tanzania nga bw'otogenda kusangayo Munyarwanda avuma Bobi Wine. Kati kyali mulabisizza naye otegedde kino kye ngamba nti 95% abafuga Uganda si Bannayuganda. Teriiyo tosobola kudda mu America wano Canada kale katugambe ne tuzuula amafuta wano weegali Canada nezuula amafuta negende e Mexico newa Mexico sente bazimbe refinery Canada nezimba pipe paka mafuta angava wano crude oil gagende e Mexico nezimba ate pipe endala gakomyawo bagaguza aba Canada. Kati ebekoze ebintu bibiri ekisooka
emirimu egyandikoze ku mafuta gano ogajja mu crude oil ofuuka amafuta ba Mexico bagatutte emirimu bagitutte musoweereza naye ate waliwo kyotye mutalaba waliwo kyotalaba kaye bayinza okuba bakirayant aba international abali international kubanga amafuta gonna agagenda kamuna mu Uganda timugenda gakozesa gonna mulina okugatundako outside wa country bayinza okuba ba international customer nga tebalina ennyonyi zaabwe bezitula bakoteina kankiddemu teweruma lulimi ensi yonna eyina ekyobugagga oba ekintu ensi gye kyetaaga ensi eziri ensi ze zijja Vietnam eri wala nze nagendako Philippines nga ndi munyonyi n'enkoowa ekyankange ekirala tuba tukkanga buzinga bwegasinga ennyonyi singa emisinga mugwa bugwebi kati Vietnam yesinga okulima omucere wala nomba mugendayo n'olufu lukwata ennyonyi sobola okwetomera wala babakulada abazungu bajjayo omucere Vietnam yazimba pipe omucere guyite mu pipe gugende gulongoose bategudde mwabaagala omucere gwa Vietnam ne Uganda waliyo nti Vietnam era n'omuganda yagerogero n'agamba nti egindi nkuwa omulala Pakistan ensi njavu naye tetulya mucere gwa India. Pakistan erwana ne India ne India erya mucere gwa Pakistan bagulima Pakistan ne bagulongoose Pakistan ne baguteeka mu buveera ne gujja ne Uganda gutuuka era abantu balya Vietnam oba Pakistan ate ku buseere mu nsi yonna kakati woba oyina amafuta ga kabi ensi zonna zijje zikole ki zigiyenge gye zikafunamu naye lwalikuba abalisi bannayuganda bali ku kyeyo ngenda wuunzika eno vidiyo tugiwunzike bwe tuti Omunakenya okulumba embassy ya Uganda kakati ekibalumbisizza embassy ya Uganda Museveni kuba manyire tebajje onkolagana tebibakwatako eyo embassy ngimanyi mulimu n'omusajja commissioner ye musajja akyasinze okuba omulungi ku embassy ze nalindabe ajja n'akuyamba bite badda okukinyata avenue bagikumya omuliro Museveni kuba manyira litabaniri lyasooka bamanyira nti ligenda kulumba Kenya whatever kati Museveni kasaba alumisa amasimu ng'akuba ng'agamba Ruto bakube balumbye bakube naye kana akantu naye ekizimbe kye bawukyezza Amini yakigula wano Edmonton embassy ya Uganda Museveni gyayagala okweguza ati ebyo Museveni gyayagala okweguza eri Ottawa Amini yagigula ogyeguza batya banne tukimanyi era bagisenda bagikuba ku ttaka uliriza gwe kyenga okulongoosa baali bakugaana state council ya wano uliriza state council yabagamba ekizimbe ekyo mukirekeyo ng'ekyobulambuzi kwa kyadda waliwo ebizimbe bye bateeka ne babiteeka mu byapa nga temubijjaawo byolaba ebyo bikadde bano kuba baagala kyeguza era lwaliwo olutalo ne bababuuza ani abawadde olukusa bali mu kitema sayidi ne sayidi mbu balongoosa ojja kulaba mabira bwe batebaagalya eri waliyo n'ebyalo waliwo kye bayita Waswa zone ekyo kizimbe ey'embassy ya Uganda wano mu kulongoosa basitula kirala bateekona nasajja bamanyi olituuka okugendako e Uganda olikolo ate nja gwomanyi abawagizi benyina mu gavumenti nga bakyawadda Museveni naye otegedde kati Museveni Uganda ali e Kenya kimulekawo ate bannakenya okumanya balungi tebakwata ku bannayuganda bali Kenya bakuba Museveni badidde ebizimbe babyokyezza ekinnumye nti ekizimbe kya Amini aye Museveni tafaayo bakikumya omuliro okuba bannakenya bazibu baze mu parliament kaseeyisiza etteeka ya financial bill bayisa oba luddawo ne bagikuma parliament omuliro gye bakumya omuliro polisi wedduseeyo kumbe bagenda kuyita ku mulyango bali bonna polisi edduse eri omuliro gye gukutte bagenze owulira nga ate abavubuka bali mu parliament ne beesibirayo ne beerondamu sipiika n'abalala ne batandika oteesa nze ndi wano neegomba kuba munnakenya oba nze ojja kukomanga kwegomba atukole tutya ne muna tusobola okufuuka ani eri amanyi nti tubeerako e Canada kakati naye ekyo kikuwaaki Museveni agenda sigaza Ruto nga famire asigaza Abasudani Abasudani twabalagako ko uliriza Abasudani twabalagako ko Master Blaster we yafa
bannayuganda ne balumba buli Musudani we yali. Era bannayuganda tulina bagamba nti buli omulabanga omusirikale yeetaddeko ne yeebikka ng'akuba amasasi mu Sudani ogenda kulaba. Kubanga Museveni yayimirizaawo. Ekyo kyokola tebakita kukuma omuntu muliro. Si kukuma mu muliro. Lwaki muleeta amagye okuva mu nsi endala? Kati anti bakyokyeza nze Munnakenya. Lwaki tebokyeza kizimbe kya Tanzania oba eky'e-Rwanda? Kubanga jjukira Abanyarwanda mu Kenya. Abo batwala n'emiggo. Oleba Munnakenya bazibu bagamba Abanyarwanda buli bajja bafuulawo waabwe. Ozanyise. Omunyala n'ofuna obutuuze Tanzania. Abatulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo MCB ni Kayobizi. Kati entiisa ekiri e Kenya Museveni yanga ate sikuyitira nze njogera ebintu oli kyatya okwogera. Museveni kyatya atya nti amaanyi Bobi Wineism that spirit esobola okuva e Kenya n'eyingira Uganda. Naye ate mwattu kati bini kankubula ekintu kimu. Omusajja abalina omusajja tewalaba ku tweet y'omusajja. Bini kati kankubula. Tewalaba ku tweet. Bini kankubula. Yagamba nti mu nnaku bbiri Nairobi bamaze yagenda yali ali mu kupa mwoyo. Yali ali mu kupa. Muwezi kole yali apamye oba yepamidde. Mwe omuntu kasita atandika okunywa omwenge n'ayitira. Kati yagirumba. Tata yetonda lwaki yetonda mangu bali Bannakenya gwe banna mu East Africa anti Abasudani tolaba nti Abasudani nti Bannakenya balina lo basolokera kumacha ne balumba Uganda gwe ndozenyisa Kenya bali Bannakenya bobenako mulimu abajaluwo tebaagala kumanya Abamasai balina emmundu balina n'obuso balina akasala akakuba empologoma. Museveni yagamba ye master. Ate kale waliona byako Museveni nga yetonda. Museveni yetonda Abannakenya mu dakika yawandika ebbaluwa nga 5. Yatya sibula abantu. Kati wuliriza. Kati Museveni ekyo okukuba ekizimbe kya Uganda e Kenya ekyo nakyo kimujjako obubonero mu international community. Ti East Africa Abamerika kyabadde bamuwanisa nti afugayo. Kati kimukoze bubi nnyo. Kubanga kati Bannakenya amulaze tebakutya. Museveni asobola okugenda e Kenya Bannakenya abo balaba ne bakwata amayinja. Nno kisoboka. Bannakenya bamanyi. Kati ate nno owuliriza abali mu kwekalakaasa. Bobi Wine weri Eric Omondi yali akola comedy. Musajja mugagga yakaya n'akola akantu. Kyebala nkugambye Katonda agenda yimusa omulembe. Nga teguli mbano ba Museveni. Bible yegamba nti bwe ndi mu ayogera ndiyogeza endogo ina. Kati ayogeza guy comedian Eric Omondi. N'abavubuka temulimu munnabyabufuzi. Kwa ono omusajja munnabyabufuzi yagambye kasirike Ruto aleme kumwetikka. Gundi Raila Odinga n'asirika Ruto aleme kola mwetikka. Ate kali bachukuyu abamu akalumu Nairobi. Bebasingo muri obu. Kwa Raila yeko mugagga ngalese mu amazzi. Bajja wanti Bannakenya bali nkugambye Bannakenya ne wano teri asobola kuleeta kwa abagagga be Uganda basinga balina ensi ze bavaamu. Sibula abantu kayi. Nze kaye wuzidomu bw'oba onjagala nze namba yange eri 070 49439 070 Sebya na kino tiyo benyinziza mu nsonyi. Ateria bani. Nze Museveni ne munyiza. Gomanyi bikoro bimeka byakoze mutuju.